APASS ng'akola concert banaye yanyumye bitya yatambudde bulungi bitya naye nga mukwano nkuleetedde Bobi Wine engeri gye yayingiddewo ate ne ba celebrities abalala engeri gye bayingiddewo ate ku concert ya APASS nga kuno kwe kubadde Levixon, kubaddeko Gloria Bugie, Darks Vibes, kubaddeko Abryanz, Zubeda naye mulabyeyo, ndabyeko Kusasira, ndabyeko Nomola Flora Shole, ndabyeko Laija Kitaka n'abalala bangi bengenda okubanga nkulaga naye nga mukwano welcome to my channel. This is Patricia's Latest and it is Trisha here. Make sure that you subscribe, like and share. Tap the notification bell obirenga tofuna notifications below take Patricia's Latest. Katsoka tulabe engeri gye bayingiddewo. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe I keep on trying, wish good for the people striving, knowing thoughts inside me, yeah. In my life, I've always wanted to do something. Abono be bamu kubatuusewo wabula ng'ate bingi ebigenze maaso ebinyuma Sheni etambudde bulungi era APASS performance bulungi nga yo mubitegeera nti Jeyayingidewo webiri abakubi b'engoma babikoze bulungi byonna bitambudde bulungi kyoba omanya naye nga temukwano nkujukiza kwatanaba kwanga subscribinga likinga sharinga tappinga notification bell obere ng'ate ofuna notifications buli nteeka ekipya gw'ayagala okubeera ng'olanga nange twala ennamba eyo obere ng'ate onfuna ku WhatsApp tubere ng'ate twogera tulabe engeri gye tuba tukitambuzaamu. This is Patricia's Latest. Thank you so much for watching.
watching. Bye bye.